Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbanirizaako basebo ne banyabo yonna gye musinzira okubanga mutulaba akadde kano. Amanya ndobozi nze IBRAH Mukasa tuli ku the mighty extra digest mugoba nsonga. Happy 2022 still. Chonja kulekero kibagamba ngugwako but till now happy 2022. Amanya ndobozi nze IBRAH Mukasa tusinzidde Kampala mu ggwanga Uganda. Iranga tulina omusomesa, tulina omuzadde, tulina business woman, tulina coach, life coach, tulina counselor, omukyala Susan Naloga, abasinga gomanyi nga Aunty Sue. Era ensi yonna emutegeera nga Aunty Sue. Of course abamuyita Susan Naloga mu banka, ku nnangamuntu, ku passport, agula ttaka, bakola transfer za ttaka, agenze mu bondi gula motoka, ebya Aunty Sue tebabimanya. Tukwanirizaako Aunty Sue on the show. Happy 2022. Mbadde sinaba kuddamu kulabako mu mwaka guno, but mbadde nkulaba ku mitimbagano, ku mikutu migatta byalo. Nkwanirizako ku show, nsaba obuze ku balungi abatulaba. Abatulaba banaye tusanise nnyo okubalaba. Mwabale kulemera ku digest kubanga thank you yeah nfuna amasimu nga mangi ddala era okyagafunira ddala era nga bangamba nti bandaba wa IBRAH ninga mama gwe mukutu gwokwo kiba netendo tubidiza Allah banange mwebale balamusiza nnyo. Welcome to 2022. Omanyi we yali 2020 ne tweyongeza 2020 nga tetumanyi nti ate covid lwajja. Kumbe Katonda agenda tugezesa. Exactly. Naye tubaza Katonda nti tukyali balamu. Ate nakyo tukyebaliza Katonda. Kasente kayinza okubakeekanamya omulimu wagugu teguliwo, obufumbo bwafa, omulimu togulina, business yafa. Naye ekikulu nti kapita asinga bulijjo nga bwe mbagamba. Bwe bulamu kasoba nga oli mulamu. Thank you. Okay. Of course abantu bampereza message. Omukyala Irene oli Canada n'abaana bo n'omwami. Nakukazaako super sister stroke super fan. Ali Canada awo omukyalo yakwagala nnyo era nga agamba ayagala nnyo ebigambo byo. Ajja kuleetera abaana be ba Canada naye bwe banaaba bazze wano inshallah very soon. They want to meet you. So, nkuyisizaawo in particular gwe mukyala Irene oli Canada super sister, super fan, my super rich sister. That is how I address you. Naye olumu byagala ebitiibwa ebyo gabiyitiridde. So, nasembe kwogera nawe n'ngamba nti noonya ku mukyala oyo tufuneyo doozi y'omwaka. So inshallah here we are. Oli otya? Ndi bulungi. Ate nebaza Katonda buli olukedde. Alhamdulillah. Ne bwe nfuna ekizibu nga kiringa ekimmalawo. Ngamba Mukama nkyaweereza. Nyongera amaanyi, nyongera amafuta, nyongera amagezi. Nze Aunty Sue nga sirina Katonda. Tobaawo. Ndi kintuntu. Naye bwe mba nnina Katonda. IBRAH bwankubira essimu nange atujja. Nga mugamba Omwoyo Omutukuvu jangu. Ebitabo bye nasoma byonna kasasiro jangu mpe bye wandyagadde abantu bo okufuna oba okuwulira. Balina bingi bye bayiseemu, abamu balina bingi bye bajaguza, abalala bajaguza birthday, abalala bajaguza bazadde abalongo, abalala Mukama bayingidde ennyumba zaabwe, abalala baakalina, abalala bafiiriddwa, abalala tebalina school fees, abalala balwadde. Mukama mpa nga omuntu bw'anaalaba IBRAH nga program erika Aunty Sue abeeko akakoola kamu oba bubiri bw'asobola okutwala bube nga bumuyamba okuzza obujja. Kale neebaza Katonda. That is very great. It's a good message. Nawe no kunjagala. Nkwagala nnyo. Njagala. Mukama akuwa. Okkirizibwa okukola bw'oti. Alhamdulillah Katonda. Amin. Allah akunyongerere baraka. Allahumma amin. Wabale nakuweereza. Mashallah. Twebaza Katonda. But of course bwe tumala okwebaza abatuliraanye okuba nti batu inspiringa, batu motivatinga, they push us. Netwebaza Katonda ateeka mu nkola bye tuba tusabye. Because ebiseera ebisinga tumala okusaba yateeka mu nkola n'ateekateeka n'agamba nti osabye essimu
naye tonnatuusa kukwata ssimu. Essimu kejje mu myaka 2 n'ebigwa mu koweri osaba mukyala kati naye okyayina ebboggo tojja kusobola mwana w'abandi sooka okkakkane n'akukkakkanyera n'alyoka akuleetera omukyala ng'otuukanye okuba nti mubeera babiri. So baganda bange batulaba out there musabe nnyo Katonda ate mumale mu mulinde ateeke mu nkola. Abantu basaba ne bamala okusaba Katonda ne babiteekamu amaanyi ne fitina ne fujjo. Katonda abantu bakera kumaca nafulumya statement nagamba nze nasaba dda nakoowa. Okoowa Katonda odde kuki? Kunsaasi. Nkulaba ku social media mwebala okuweereza. Tuweereza. Junction. Bali batya banywanyi bo baganda bo bakozi banno okuli mwannyinaffe Suzani Namakula Nantaba. Bujingo. Olierabiranga eryo ojja kungobya ku mulimu. Nange no kiba kintadde mu matigo. Sigwe wekka. Nange kintwaliramu. Ne Pavin. Senkubuge bali batya banno. Erya Keri tulisirisa ye mwami. Olisirika olw'ensonga eziteebereka. Olw'ensonga eziteebereka. We protect our spouses. Tabaka kandi. Okujjako nga tosobola. Tabaka suku. Nedda. Taba kiryowa. Taba kiwanuka. Tabanze. Asobola okubeera abaana abo. IBRAH. So bali batya banno. Gye bali balungi tuli bulungi tuweereza Mukama. Fe actually IBRAH tetukola mulimu nti musaala. Eyo show tewali ssente na musaala gw'osobola kugeraageranya mu sheefaanana bwetu. Sheeyo eyambye amayumba, eyambye abafumbo, eyambye abaana, eyambye babosi, eyambye abakozi. Omwo mwe tubeera nga tukandula ku maloboozi ne twogera omuntu talema kulondayo. Obuzibu bw'abantu baffe emirundi egisinga baagala nnyo oba ebiri negatiivu. Si be baagala ensi olumu direction olumu ensi kati ate n'ova ku mulamu oluusi ogwandikuyambye gwe n'onokolayo oba oliawo ate akakoseza naye ng'ate tukkirize tukosebwa amabwago tuganyige gaveemu amasira kubanga at the end of the day omuntu akugambako oba akoona ku nsonga ng'alinga eyalingiza ewuwo oba oliawo yayinza okuyamba n'otereera n'okola ekituufu kyo. Omuganda agamba nti ensowera ekwagala yekugwa ku bwa taata. Thank you. Abato bali batya? Abato balungi bakuze. Abato kati nkubuuza ba mirundi ebiri. Nkubuuza abaana bo ne boosomesa. Benazaala era banange ngansomeseza. Abaana bo ne boosomesa bali batya? Nsomesa okuva ku kindergarten, nsomeseza aba primary, nsomeseza aba secondary ne university ku ddala erisemba waggulu nga mwe muli n'aba masters. Bali bulungi. Mbu. Then n'abaana bange nina abaana abazaale abava munda mu nze basatu. Sebo nga babiri bajoininze university. Wow, Allahu Akbar. Omu ali mu ya 10 ndoza ya S3. Ebyo tubimanyi. Omanyi kati abatasomeseza abaana mu masomero mazungu gano. Senior wano senior tu bwe tubiyita bwagazi IBRAH. Olaba mukulu IBRAH omuntu yenna ajajinga omulala olw'okuvuga emmotoka enkadde oba omuntu yenna ajajinga omulala okusigala mu karuumu kamu nga kapangisa ng'alinga atalaba ruumu 2 oba ennyumba nnamba oba okoze ensobi nnene kubanga buli omu yamanyi bw'atambuza obulamu bwe. Oyinza okugaya omuntu avuga akamotoka gwe kolaba nti kakadde ng'ate gwe tonnaba nakugula yadde ekigaali oba akagaali oba ng'alina kalina gy'asitula gwe gy'otamanyi gy'otali. Abantu akugaya nga priority si kugula kidduka kinene nga apimyepimyemu nga kalina eno ate yeyinza omutuusa ku kidduka kiri ekinene. N'olwekyo buli alina waakolera oba olina kibanda ky'amanda oba olina kibanda kya firimu kasita tolaga bya buseegu munaddala mu baana ab'emyaka emito kuba kati kiri bulala oba oli musomesa ng'olina w'osomeseza oba essomero tokyasomesa nga baakugoba nga abaana obasomeseza mu nnyumba yo kyonna ky'okola oba oli puliida oli looya oli musawo omutendeke
nawe IBRAH bino byokola biyambye abantu kuno kwe kuyitibwa kwange okuva eri alle yatonda eggulu n'ensi abalungi batulaba tuli ku extra digest mu goba nsonga buli muntu gwe tuleeta wano tuba n'ensonga lwaki tumuleese bye twogera biseera bisinga ku buli 10 jjako ekikuyamba ekitakuyamba tewezingamya nnyo ku kitakuyamba tumala ebiseera n'obudde n'obulamu bwaffe omusaayi gwaffe n'emitima gyaffe nga tuli okwagala okutereeza ebyo bitasobola kutereeza ky'otasobola kutereeza kireke tereeza ekyo ky'oyinako obuyinza n'obusobozi tukola ne Posh Properties Limited yabasangibwa ebukotaawo nga bano badiringa mu real estate bazimba amayumba bakulaakulanya ploti ate nga kwotadde n'okuddukanya ennyumba enzimbire ddala gwalina ennyumba zo ng'onoonya bapangisa kwasa Posh Properties banoonya bapangisa babakubangize bakuwe ssente zo ate nga gwe ali eyagala okuba pulaani y'ennyumba Posh bajja kukubira pulaani y'ennyumba naawe ali eyo ng'otunda ennyumba yo weekwata aba Posh bagula ennyumba yo bulungi nnyo bajja gitu Posh Properties Limited enamba zaabwe z'essimu weziri wansi awo beekwate nga ate yo Roast Coffee Academy etendeka barista owakabi basangibwa ku Alwada Mall Airport Road UAE Abu Dhabi ekampala baguddewo etabi enajjana 10 ku sterawo batendeka ba barista abakabi okuviira ddala ku weeks 4 gw'omwezi gumu paka ku mwaka mulamba osobola okusoma kosi ya myezi 6 3 4 5 n'omwaka ofuluma n'ekiwandiiko ekikusobozesa ogenda okukola mu kifo ekituukanye n'omutindo gw'ensi yonna babayise Roast Coffee Academy anti njagala tutandike n'ekibuuzo abazadde tubaddeeyo nga tugamba gavumenti eggulewo amasomero abaana baffe baddeyo basome ne tusaba nnyo olw'ekisa ky'Omukama Katonda yatonda eggulu n'ensi amasomero gagguddwawo bwe gaggulwawo abaana bali mu kuddayo kusoma ku mitendera egy'enjawulo but still ate wano mu kugaggulawo nga tusabye baggulewo bagende tubadde n'ebibuuzo abaana baffe batudde nnyo will they cope up with school abaana baffe babadde batudde nnyo abaana banaategeera abaana baffe n'ebigwa mu kkowe eryo wano wenkubuliza ekibuuzo twabadde redde okuzzaayo abaana si financially okusasula fees oba tuition but psychologically IBRAH tata wa Alpha Abi Mariam Isma ne Halima yabadde redde okubazzaayo obaweza bonna nga bwe mbamenye tekuli wa neighbor bweza tekuli wa neighbor abangoberera ku WhatsApp yange kuliko dota wange Mariam agenda ku university kusoma byabasawo tuloza ye mama w'abaana nga twamukuwadda waliwo ne yankubira n'angamba nga wafunye omwana omuto omuwala nga muto nnyo ono wa myaka emeka so ne mugamba bange muwala wange so were we ready psychologically okuzzaayo abaana besides fees besides government okuggulawo besides nammwe abasomesa ababadde mubaleete n'ebigwa mu kkowe eryo were we ready bwe tuba tetwabadde ready kyekiddako era kiggwa kitya bwe tuba twabadde ready era kiggwa kitya emirundi egisinga talina mwana yeeka mwana yekka nali njagala nnyo era nga nsuubira nti nga gavumenti oba Ministry of Education tennaba kulangirira masomero kuggula nga bwe bateeka programs ku ma-TV n'ama-radio okusomesa abaana online obanga bakozesa emikutu gya TV ne radio nasuubira nti ba experts mwe muli ba counselors mwe muli ba professors mwe muli ba psychiatrists mwe muli ba financial experts mwe muli abasomesa abatendeke mwe muli ne Ministry of Education yennyini n'abantu bakolagana n'abalyoyi b'emyoyo nga njagala bakoleyo programs kyali kirooto kyange nga nsuubira nti bajja kukolayo programs mwezi gumu before opening eziteekateeka abantu mentally psychologically emotionally financially physically academically career wise naye ndowooza bambi baali bize nga waliwo ebintu ebibatwalidde obudde ate okusinga kino naye nga according to me nze ndowooza nti abantu bonna mwe muli abasomesa kubanga bagenda ne beeyiya ne bakuba bbulooka abamu bakanda capati ebifuba byonna bizimbagatanye biti ate ng'alaba nti olunaku asobodde okukanda capati n'akola omutwalo
gwabadde tasobola kufuna wa mu ssomero gy'abadde asomesa. Kati olw'okuba baamukubidde essimu ng'omusomesa ne bamuyita nti jangu tutandikire we twakoma. Olwazzeeyo okufuna essente z'omwezi ava ku z'olunaku z'abadde afuna ne yeeteekerateekera n'agamba nti nnyingiza omutwalo njagala kufulumyako bwezi. Kati psychologically alina okugabanya obwongo bwe bubeere nga busigala mu business of which wabadde asinga okufunira gy'ateeka 70% bwe kibeera naturally bwe tuli. Kati eno mu bayizi baabuwe olw'okuba afuna kitono ate nga n'amasomero gatandise maavu akasente tekabaddeewo bayinza n'okuba bagenda kutandika okubawa emisaala nga gya kitundu babannyonnyodde nti bannange muggwanika mu mawanika tewabaddeeyo ki mukomeewo tuzikole tuzibawe. Ate n'abazadde wadde babagambye nti kutandika amasomero tekitegeeza nti buli omu yatutte banka siripu nga nnamba era baleese entono kakati kwe kubeera nti omusomesa naye obwongo tebumuli wamu kubanga mu lockdown chapati ze zino zimumanyidde ennaku zimubeereddewo zirisiza abaana nga gwe omusala gw'essomero tegukyakola ki tegukyajja kati kitegeeza omusomesa alina okuteekebwateekebwa ng'ebigambo ebimugambibwa biva mu ba experts ab'obwongo n'ebirowoozo nti how do you give undivided attention and focus ku mulimu gwe watendekebwa nga kuliko ethics oba amateeka agaguvuga ate nga teaching is a calling kuva waani Katonda Allah Munyazi Mungu nannyini maali okay nti bw'oba tokoze kusomesa kuno na mutima gumu kuli owabaana abo nakubasomesa na mutima gumu nga buli kaseera ofuluma n'ofuna essimu kitegeeza omukisa gwo ogujjudde era tojja kukola ki tojja gufuna eri oyo yakuwa okuyitibwa okwo. Kati kisinga ko sigala mu bulokazo sigala mu chapatizo sigala mu butiiki yo ebyokusomesa bino bikole ki bireke Mukama akuweereyo omukisa kuba Bayibuli egamba nti aliwa omukisa emirimu gy'emikono gyaffe kintu kye bayita kusomesa kyetaaga obwongo bwo n'omubiri gwo n'omutima gwo buli kintu kyonna si kubeerawo n'akasimu nti essaawa yonna bakkubira waliwo kasitoma kano ka bulawuzi aka green ak'ebimuli ayagala tuwamu 15,000 tubadde tukalamula kasanvu tukoze tutya boosi kubanga bizinesi ne bw'onooba olina omulala gw'otaddeyo teekayo omuntu omulala okimulekere Mukama afuge bizinensi yo nga gwe bugwofuga abantu be abakuteereddwa mu mikono gyo kintu mwana kizannyiddwako naye ng'ate kintu mwana kyekireeta emikisa okuva ewa Mukama Katonda kuba bano bantu be tubategeka naye ate n'ebisiraani n'ebizibu n'ebikolimo bw'oba tobakutte buki bulungi kakati yagala nnyo era nasuubira nnyo mbuziza ekibuuzo ekituufu nze n'entandika ng'okukola online counseling and guidance of which batono nnyo abajjumbira number 1 abantu bali bize banoonya school fees number 2 si buli omuntu alina essimu eya smart nti asobola okujja kubanga nagenda okutuuka ekiseera nga buli muzadde akubira jangu keeka ntisu jangu keeka nga tebaagala musomo gw'abangi baagala enamba nengejjako neŋŋamba kale bwe ŋŋenda mu maka g'abantu bajja kumpa ssente naye ate oli ow'emukyalo atasobodde anoonya fiizi n'ensalawo okuteekawo free online guidance and counseling and preparation of mentally, emotionally, financially, academically okuyamba omusomesa okuyamba omuyizi n'okuyamba omuzadde because all these are stakeholders. Exactly. Kati olaba omuzadde nti yajja kunoonya school fees atwale n'omwana ku ssomero akiteere teacher kubanga asigale nga parenting omwana ono naye teacher wa bwongo ki kubanga ne teacher naye ono muzadde samuweya. Thank you very much. Naye anoonya ssente za kutwala wuwe okay kati agenda kukola atya mu zino requirements oba oli awo naye gwayiyiza kitegeeza nti bw'otoleete requirements agenda zikukanda bubi nnyo kubanga naye gwagenda okutoola rimu egenda okuzaayo ki omwana we gy'asomera. Kati obwongo kintu kye bayita bwongo si kintu kyakuzanyirwako buli step gy'ogenda okutwala yeetaaga okugiteekamu obwongo yeetaaga okuteekateeka obwongo bwo bantu bangi abafumbirwa abangi abatandika businesses bangi abagulawo amasomero bangi abatandika companies naye ng'obwongo buno ye alowooza ku kukola ssente zokka tamanyi nti n'obwongo bwetaaga okutegekera ensonga eno mu ddiiro to one extent nti ssente kyekisemberayo ddala ku lisiti ng'otandika business
kubanga waliyo satisfaction of customers and clients waliwo maintenance of this business yotaddemu capital oluusi sente weewoze neewole kakati ekyokufunamu obufunyi sente n'amagoba ekyo kyekirina okubeera namba 10 soko satisfying ebya namba 9 kubanga bye bikulu ate bye bigenda okuleetera sente zino bwezootunulidde nnyo era zosoosowaza. Thank you. Tuli ku extra digest mugoba nsonga tuli ne Antsu musomesa, Antsu muzadde, Antsu radio and TV personality. She's a counselor ate she's a life coach. Gwe tulina lunaku lwaleero abantu abawangalira emitala w'amayanja musobola okumufuna ku namba ey'essimu always tugiteekawo era tugitaddewo abantu abawangalira Kampala era still nawo so mukubira n'omusisinkana sekinoomu n'omunnyonnyola obwetavu bwo we buli abantu bano lwaki tuba basembereza nti ensi egenda eggwamu ensa so abatono abo betusigazaamu nga bakyatambulira ku kusalawo kwa Katonda okwagala kwa Katonda n'okutya Katonda tuba baleetera ne baba n'ettaffaali lye bakwongerako in the wrong run. Njagala tutunuulire ekirooto kyo n'okwagalako watuukirizaako bye wasobola mu busobozi bwo ne mu buyiiya bwo. Here comes a scenario. Abaana twabazizaayo kati kyo kyawedde kituufu era bayingidde amasomero abatannaba kuddayo bali on the way going back to schools. Olwaleero luno omusomesa nga receivinze omwana wange IBRAH amureceivinze agenda kumusomesa kyekiddako omusomesa ono alina kukwata atya omwana ono abadde atudde emyaka ebiri alina mukwata atya as well as ne omuzadde ono alina kukola ki ku mwana gwaweereza eri omusomesa atudde emyaka because bottom line is twagala results abazadde bagala results omusomesa yagala results government yagala results ensi yagala results n'omwana okuyita n'omwana yagala abeere mu lubu lwabo bebalangiridde nti bayise 10 out of 10 so tusooke eri omusomesa oyinza mugamba otya omusomesa ekisookera ddala njagala akole priorities ku bizinesi emuwaniridde emyaka 2 ne ku busomesa omusomo gwe yamala emyaka nga 15 ng'asomerera alondeko kimu oba bw'abanga ali very dynamic and a multitasker byombi asobola obisigaza naye awamu naddala business ateekeyo omuntu gwe yeesiga amuyamba nti mu biseera bye eby'eddembe ng'amaliriza emisomo okusomesa kuno aba asobola okuddayo n'abala ebitabo of course ayinza obutakola as much ng'omuntu aliwo mu business naye era kajja kubeera kabonasi akamugattirako ate era bw'anaateeka omutima gwe gwonna ku baana bano baasomesa omulimu omutongole gwe yabonaabonera n'afuna empapula kubanga kintu kusoma kintu kikulu tuwangalira nnyo mu masomero mukama atajja muddukanyiza kiri. Wow, that's very good. That is the very first thing. Naye bw'analaba nga byonna bimusobedde bizinesi eri agitunde agikuze omuntu asigale ku busomesa bw'abanga byombi tasobola kukola ki kubiddukanya naye ng'ate ndowooza nti bisoboka kubanga nze bwe nkubulira emirimu gye nnina newolabye nduddewo okujja mbadde nkyamaliriza juice wange bamwita batya mulondo juice mulondo juice baani abamunywa nimbeera ne bafootballers baffe abajja wano okuzannya jjukira bateekamu amaanyi mangi jjukira abantu bangi balwadde ebirwadde bitategerekeka zi blood clots emisuwaji zibikira enkya abantu tebakyalya fruits and vegetables kati nze mbibaliisa ku mpaka ng'oyise mu juice nteekamu juice ono nenteekamu obutunda nenteekamu beetroot tebakyalya bivaavuba nenteekamu ennaanasi nenteekamu oluusi cucumber nenteekamu ne carrots so that ekirungo ekyo kyotosobodde kulya walala oba either kuba tekiwooma bulungi oba tofunya kikukolera okisanga mu kamulondo juice mulondo juice ono age bracket kyesinga omwettanira okusinziira ku market survey mulondo juice abaami n'abakyala bamwetaaga buli muntu yenna ng'olina emisuwa mu ggwe ogyetaaga era nze kyova olaba bwe mmala okukamula n'abaana bange mbawa ne banywako ate nange ne nywako. Ba myaka emeka abagwanidde okunywa mulondo juice ono? Anybody can.
kubanga oyinza okubeera n'omwana nga wa myaka 16 nga abasawo bamukebedde nga alina ekirungo kyatalina emirundi egisinga ba nutritionists oba abasawo ba experts basobola okugamba nti yongera olye kino oba kino kiveeko oba kendeeza kino tewina haamu yonna mu mubiri gw'omuntu kyoba okola tokiyitiriza kisusse ate balansinga balansinga biki byolya biki byonywa naye bw'obanga oyagala okubeera mu mbeera etagenda kumala gakwatibwa covid ekintu kye bayita fruits and vegetables it uplifts the immunity nobanga tomala gakwatibwa bulwadde omubiri oba ogwongedde amaanyi. Thank you. Abasomesa bw'anaaba ne divided attention you would advise either business agiveemu concentrating ku busomesa oba obusomesa abuveemu asigale ku business either way. Yes, decision making is very important. Waliwo olugero lwekigamba nti simanya atembeete bibiri takola ki ndwerabidde eyo nga tuvuddeyo that is the advice you give omusomesa kati gwe twabadde omwana waffe. Yes. Abazadde obawa bo advice ki twamaze okukwata abaana twabaweerezaayo abaana batudde emyaka egi ebiri sinakindi abaana batudde emyaka ebiri naffe abamu ku bazadde mu myaka gino tubadde tetukola. True. We either work from home oba completely we don't work oba completely we lost jobs. Abasomesa nga tonnabavaako ekyokubiri tulina okuyiga okufuga obusungu. Abaana bagenda kudda ng'empisa bagenda kudda nga si bwe bagenda. Abamu ku ssomero gye nsomeseza abaana bange natutteyo omwana n'asinziira ku geeti n'agamba maama we nti mami I want to go back home. my PlayStation naye nga ffenna twasirise babadde ku masimu babadde mu bintu bingi nnyo abamu babadde mu bubozi bw'ekyama ng'akafuna buli waakaagalidde kati bagenda muteeka mu gate ng'akafuna buli waakaagalidde babadde mu PlayStation babadde mu bintu bingi abadde asamba akapiira ke okuva ku makya paka ku lunch nga teri amugambako talina timetable gyatambulirako eryabo. Abamu babadde batandise n'okunywamuko ku drink banywedde drink balidde ku kayaga bajja ku bikola byabwe akasigala abadde akafuweeta kubanga education ene eyina engeri gyekumaakuma abaana nti olw'okuba bafuula bize kibayamba ne batayingira nnyo mu bizeeze engeri ebirala ebizeeze z'emirala kati nda process babadde batudde kati ate nga n'abazadde banoonya akasente ate kyova olaba nti ngamba nnyo abazadde nti awaka wabeerewo engeri y'amateekateeka agafuga omwana ono agabakugira. Yes, ebintu byonna tulemenga birekera mu basomesa. Teachers will always be strangers kubanga afterwards omusomesa ajja kuteeka mu mwana we amana mukuweereza ogenda omufungiza graduation era gwe wuuyo omuzadde talekerawo okubeera kubanga ne bwogenda mu ttaka gwe ng'omuzadde era omwana ajja kugamba taata yaŋŋambanga nga wafadda wafana agamba taata wange wuuyawo osigala oli taata eddoboozi lisigalamu osigala oli maama eddoboozi osigala olera omwana oyo paka last muna ddala bw'obanga wawaayo obudde omwana oyo omuteekateeka nga si kumutegekera kwokka kaakati so abasomesa tubeere bakkakkamu nnyo obusungu ddayo k'osomeka psychology ke wasoma ng'otraining okujja mu busomesa embeera z'abantu oddemu buto revisinge naffe ffennyini twetaaga okurevisinga tulina okurevisinga emisomo gyaffe egy'enjawulo kubanga obwongo obubadde tebukiriiko naye ate turevisinge enkwata y'abaana mugende musome sociology wammwe musome theology musome philosophy musome administrative in education mugende musome psychology munaddala otegeere kubanga abaana bazze n'emize gyonna nga bw'okimanyi. Yes, it's a long time. Abamu bazadde alesa omwana we ayandyagadde omuyonsa ali wala tamanya amulabirira omutima ogumu guli eno omulala guli eno abalala babadde balinako we batuuse n'abaganzi baabwe ogenda nno okubateteganya ate olutambi luddeyo nadde ennyumyako n'omuwala omu nangamba kati zinadde nfunye boyfriend wange kati agenda kufuna ab'okukyalo eyo nga yekyeti ku mutwe gwe ebirungi bino nabadde nfudde nga ne bw'omugaa nti ebirungi biri mu maaso tabiraba ye obulamu bwe bwonna bwetoololedde kwono ebirungi biri kati
boyfriend tannamuteeka kompeta tannagenda waabwe kweyanjula nti yasabula naye yakola ki sikiddamu omuyizi ng'ali attentive mu kiraasi obwongo buli divided n'obw'abaana kakati era tetwandyagadde nnyo wadde obudde bugenze wadde curriculums bazzeemu ne bazirevisinga tetwagala ku day one ng'otandikirewo okusomesa no begin by preparing the minds kubanga omwana ono attention ebadde etunudde luddawa mukomyewo attention edde ku musomo tandikirawo okubuulira omwana ebirungi ebiri mu geography tandikirawo okubuulira omwana ebirungi ebiri mu biology mu science mu fine art mu french mu germany mu subject yo abaana tandika obaagazise subject bulungi ate abaana tandika oba bakwagale because if they won't like you then they will not appreciate your subject. Kintu kye bayita busungu, kintu kye bayita kumalaga throwing statements, yengo ugeze bulala simanyi oli lubuto. Psychological bitomenting abaana. Kuli mu ngalo. Simanyi watandise emizembi. Yegwa amazo ngaga kumyuse simanyi watandise njaga. Kugamba ga statements aga agongera okumenya already kimenye. Emitima gy'abaana. Komaongo bagamba bannange I missed you. I'm so proud that you're back. Kubanga banja batazzeeyo. Bannange thank you for coming back. Thank you for coming back in fine art. Thank you for coming back in geography, in biology. Do you still remember what we covered? Do you know that you're still aspiring to be a doctor? Ebigambo ebizimba, motivation, inspiration. Omwana obwongo butandika okuvaayo eno mu kutunda obuteteeyi bwabaddemu mu kutembeeya sumbusa bwabaddemu mu kutembeeya ebikajjo obwongo ogenda obuleete. Because if wetubanga tugenda kusomesa abaana twetaaga okubeera ne undivided attention ng'omwana nga tuli concentrated kwekyo era bw'omalaawo ng'omaze okubagamba bannange badokita bange balooya bange where are the lawyers, where are the doctors, where are the business people, where are the entrepreneurs bajja kubeera nga bawanika wow clap for them omwana mwangu okuzza era bw'omalaawo tugambe nti kakati omusomo gwaffe ogwa history. I want you to write all the topics in history paper 1. Ontiikingireko topic gy'oli 100% sure nti ekigezo bwe kijja. Ojja kugiyitawo. Yes. Then otiikinge topics gy'omanyi nti weetaaga more help. Gitiikinge oteekeko cross. Kati then topic gy'otasomangako teekerako ddala cross. Because we need to begin with revision. Nga tonnaba kubawa bipya ebikadde bye wasomesa. Bakyabijjukira. Thank you. Good one. Interest ya okusoma kuno kwa kubeera ng'omwana akyajjukira what is biology, what is chemistry, nkyalina memory, nkyali bulungi. Kwe kugolokosa long term memory just to see if they still remember what they covered. From known to unknown. Thank you. Of course, today's show tutunuulira omwana. Omwana awatali nti omulenzi oba omuwala but omwana. Ekigambo omwana maaso g'abazadde betakula. Kituufu. Omwana maaso g'abasomesa abamusomesa era tokula era tolikaddiwa. Kituufu. Olisigala oli mwana. So tusazeewo tutunuulire abaana abasomesa n'abazadde. Sankago Shipping Company ku Arua Park ekusabaliza mali from China to Mombasa in only 18 days. Basangibwa ku Arua Park ekizimbe Fortune Plaza SF0 ne SF12 omwaliro ogwokubiri era nga bakugamba ekintu kiri kimu nti omusuubuza wangali Uganda wangali China it is Sankago Shipping Company. Atenga yo Almeridian Ventures Limited ekutwala kata okuba ekyeyo 2022 ono binja biri ekata omuli World Cup. So waligenze kata n'okuba ekyeyo waligenze kata n'okola sente n'okyusa obulamu bwo bakakasibwa ministry y'ekikula ky'abantu oba ministry ya Gender, Labour and Social Development yabawa olukusa olunoonyeza bannayuganda emirimu ekkata so beekwata buli kimu kitambule bulungi babayise ba Almeridian Ventures Limited. Antsu njala tutunuulire still about abasomesa nga tunagenda ku bazadde abaweerezaayo abaana waliwo tulina abaana abalina genes nga balabika bakula mangu body wise naye nga in reality these are young girls baana bato abaana bano bagenda kuddayo nga bataddeko weight because babadde balya emmere enehawule
we baagalidde n'emmere gye baagala babadde bafuga ewaka nti njagala kino ne bakireeta. So abaana baffe ab'obuwala bataddeko weight n'ab'obulenzi tulina bambi abasomesa abatendewalirwa ne bayitawo. Let me use that language. Abatendewalirwa bambi ne bakemebwa sitaani ne baddira abaana baffe ab'obuwala ne babajja ku kyabatwala ku ssomero ne babazza ku bye baba balowooza. Abatulaba bwe njogera ebigambo bino bitegeerekeka. Zino scenario tuziraba ku mawulire bulijjo, ku TV, tubiwulira ku radio, tubiraba mu mpapula z'amawulire. Ng'omusomesa aganzizza omwana oba omuyizi n'atakoma okwo nti bw'amuganza obuganza muyinza obutamumanya, ne babawa n'embuto ne bazijja namu ne babakaka oba ne babayamba ne babakubaganya ne babalimbalimba ne bazijjamu. N'okimanya nga wayise ebbanga oba sinakindi bambi omwana n'afuna n'obuzibu. Tandikirawo. Because the rate at which abasomesa abasajja baganza abaana ab'obuwala abayizi nene nnyo than abasomesa abakyala okwegwanyiza abaana ab'obulenzi abayizi. Those are rare cases. Njagala nnyo sitagala kaaba naye kinakuwaza okubeera nga omuzadde alina omwana we gwateeseteese obulungi ennyo ayagala omugattako eddala ly'okusoma akwesigisizza omwana we. Abasomesa balina okutegeera nti nabo bazadde era balina okutegeera nti si be bagenda okusomesa abaana baabwe okuva mu kindergarten paka university. Kyakubiri, obusomesa is a calling, it is not a job. Kyobalaba obusente bwe tufuna butono nnyo ate tubeera very satisfied ne tugenda mu maaso ne tusomesa emyaka mingi. Ate ne mutalekulira. Ne turitayaringa ne tutalekulira. Ne bukeera ku makya nti omusomesa oyo nti yasomesa MP Gundi ne Dr. Gundi. Ne bwe batuyise tuzze bwannambiro tukole. Kitegeeza ki nti omukisa gw'omusomesa Allah yagemula. Bwe kiri. Teri walala. Omusomesa nga bw'otandyagadde muntu mulala yenna kwonoonesa mwana wo. N'omuntu omulala bw'atajja kwagala kuwulira nti wayonoonye omwana we. Kibi nnyo. Kubanga omwana ono akulabira mu ddaala lya ttica eyasoma ebitabo byo. N'ayita. Era omwana ono ebbanga lyonna abadde akulaba mu kiraasi nga bw'ojja akutunulira mu kitinga kya taata kubanga abaana bangi bambi bali ku ba single mothers tebalina bataata. Akukkiririzaamu nnyo kubanga naawe omukkiririzaamu nnyo. Kakati atuuse ekiseera alabye obwereere bwo. Ddala oyo omwana aba anaasoma. Gwe ttica oba onoosomesa omwana oyo mu bwesimbu. Era batica abamu bw'amanya nti banne batandise okusasipekitinga bw'aba akuba kibooko yoyo mwana gwasinga okukuba abuzeebuze embeera. Oba bw'aba abonereza oba ng'akuba kibooko oba ng'asomesa oyo omwana abeera favored. Ebiseera ebisinga bwe yeekabyakabyamu bw'ati ebitono ng'agamba okay you go abalala abakubye onamuttidde ku liiso. Okumuttira ku liiso omwonoonera future. Siganye waliwo abaana baffe abamu abaganza oba abeegwanyiza abasomesa oba abaseducing. Yes. Ne bateeka obubaluwa naye abo nabo batini nnyo batono nnyo compared ku ono amisleading. Kati nze mbadde ngamba bwenti nga gwe omusomesa toyagala muwalawo bamuteeke mu kintu ky'otaamutegekera kubeeramu. Respecting abaana b'abandi kubanga abasomesa ne bw'obanga okyali muto nga tonnazaala nga tonnaba kutandika kutoola school fees ekiseera kijja kutuuka kyosiga kyokungula. Bwe kiri si kye tukwagaliza naye bw'obeera wabitandise because history repeats itself. Ekyo kyensobola okugamba omusomesa
tukaleke kasome. Omwana ono ne bwaba wa S6 ng'olaba akuze bangi n'emyaka 2 eyali ow'emyaka 18 kati wabiri gadokinze dda eyali ow'emyaka 2 kati wabiri mu ebiri kituufu asukka emyaka 18 naye era akyali muto. Because omwana ono gw'osomesa tasobola kukula mu maaso go oli muzadde wadde tebamukukwatire nti tewakutte mukwate tomumisiriidinga ne bw'abanga akwegwanyiza mutuuze omugambe naye ebirungi biriwa mu maaso gye tulaga tulinde mukko emboozi eno ya kikulu tujja kugiddira after abaana tubagaidinge omwana ne bw'abanga yakuleetedde ekikemo naye akuleetera ekikemo gwe ng'oli kuki ye gwe bakemo oli wa myaka emeka oli wa myaka emeka ekintu linnya IBRAH kya muwendo tewali sente zikigula tekiriyo tuzimbira amannya gaffe ebbanga ddene mu bugubi kyobola bakwonoonera erinnya ofa naye abakwonoonedde bulamu kati erinnya lyo lyonna n'empapula z'okusazibwamu nga tolina walala wolifuna mulimu nagenzeeko ku Interpol Police ekololo certificate ya good conduct yeah. Okimanyi nti before they give you a promotion in any organization balina okugamba ogenda ofune certificate eyo of good conduct. Olina okubeera nga tebakutwalangako ku police olina okubeera nga tebakutwalangako mu kooti nga probably ogenzeyo nga witness era olina okufuba okulanga omusango tegukusinga olina okubeera nga togendangako mu kkomera okusobola okukuwa a letter of good conduct. Kitegeeza nti ebikolwa byaffe tubigenderere ojja kulema okufuna visa olema okufuna omulimu mu UN wabweru olema okufuna omulimu nga bwe bakola fingerprints zo ziyina bwe zaalabikira zisafeesinga yes mu kikyamu. And on that very note njagala kutegeeza abantu abenyigira mu bikolwa ebibi nti internet eno tugifunyeemu naye ate embi nnyo. Bw'olibeera musomesa n'olabikira mu katuubagiro k'okuba nti waganza omuyizi olupapula lw'amawulire ne lukuteekako online oba ku Facebook tolivaayo okugendayo kijja kuba kizibu naye okugendayo kijja kuba kyangu naye okuvaayo kizibu ne bwe giriba myaka 3 kati nno kankubulireko kintu kimu tulina abalabe bangi mu mitendera egy'enjawulo nti ne bakozi bannaffe asobola okutega akawala ng'akawadde smartphone kakurecording oya ate smartphone era ddala eri smart by mistake osobola n'okkoona ku record mu butanwa ate wano bw'ogitiginya bwoti neekubira omuntu omulala gamba oyinza okuba ng'okutte essimu ng'otambula ng'olina b'oyogera nabo ogenda okusiri katambi ki kano nga weerecordinze. Nina mukwano gwange w'amaanyi nnyo mu Uganda muyimbi yasula mu loogi ng'alonze ekkubo ng'enjogera y'ennaku zino essimu ne yeekuba. Essimu bwe yeekuba bino ebintu bye tuteekako airtime omuyitirivu ow'ejjenjeero omukazi ow'ewaka n'abiwulira byonna. Muyimbi w'amaanyi nnyo bw'obale abasinga amaanyi mu Uganda 10 mwali n'abataano mwali. Omukyala n'amuwulira ng'alaajanya omukyala omulala agabye omukwano ewalala ng'amulaajanya ate biki bye yawulira yaye wo ng'amuwaana omukyala ewaka byatakola ki Idris Lukwago nkutumiddeko nnyo Katonda nga yakuvudde ate sitaani nga yakuwaddeyo sitaani amala n'awaayo sitaani ye atugoba misinde atugoba kavuddeyo Katonda yagezaako okutaasa wuuyo kati oddayo otya ew'omukyalawo ogenda mugamba ki kyatakuwadde mu bipimo ki kyewakimyeri kyanjawulo ki kyabadde Tone Senabuli yankutumiddeko kati amasimu gano abantu bagegendereze ate n'ekirala obwana buno buli smart kati baana ba .com okubanga wabonereza omwana ono emyaka 2 emabega ne weerabira omwana ono ne kimuluma n'akutega just akuswaze then abalala nga yeetaaga pocket money owa buli kaseera neefuuka blackmail n'akukuumira mweyembeera if you do not give me money
ngenda kubagamba ngenda byogera ngenda kutambuza akatambi kati abaana bano si bato tetubalaba bulabi ne tulooza nti ki bato abaana bagezi nnyo kyovola nti bw'omugaana wano ng'akwata wano bw'omulemesa kiringa bw'omugamba nti tozannyikiriza na balenzi mu kikolwa ky'omukwano ojja kufuna olubuto ng'agamba omulenzi yambala kondomu naye nga tukizanyi bw'omugamba nti ate tofuna olubuto nga atandika family protection ng'afuna obukerenda obukerenda ate nga bugaza na baana nga bujonoona bw'ogira nti ate olubuto ng'alujja kwegamba bali sharp si be baffe gwe twakulira nga tutya nga gwe IBRAH osobola n'okukwata ku muwala nga musanzeewo nga tosobola kiboko yanyookanga emityana mu kiyinda first of all kati bintu bingi ebiri mu kugamba ebikompitinga n'abazadde TV ekompitinga n'abazadde omuzadde abulira kituufu TV yeeyina kirala kyeraga amasimu nago gakompitinga n'abazadde emikutu gino emigatta byalo internet mirungi naye girina okuba gifunako bwekikola ki bwegikoba omuzadde agamba omwana nti omukazi awasa musajja omukutu gugamba nti omusajja n'omusajja tewali buzibu n'omukazi tewali buzibu naye okumanya ng'abantu balina ekikyamu ku mitwe gyabwe katonda ono yatutonda ye teyamanya lwaki teyatonda abakazi babiri oba abasajja babiri ensi n'agikomya ye wowayi lwaki yakola ekiyingira mu kiri kiri n'akikola nga kirina kudda mu kino nkole ku bulango anti nedda kola ku bulango naye kugamba nedda abantu soko okimaleyo ekyo genda mu maaso n'obulango tuli ne Aunt Sue mukyala muzadde mukyala musomesa life coach counselor ate nga she's a lecturer and a teacher as well tuli ku extra digest mugoba nsonga abantu bano betuleeta nkunnyonnyola era nja kukistressinga nnyo nti beyond watching this program move next to a mile onoonye namba zaabwe obakubire tuba n'ebintu ebitumenya emitima nga tunoonya abanaatwogerako oba naayogerako naffe bwogezi ku ssimu oli into stress depression oli stressed oli down omutima gumenyeko ogwawo bantu batandika okugamba nti oyo mulwadde ono kino naye ng'ogwawo omutima osirira ogwawo nga you just need someone okugamba nti kola bwoti ne bwoti ne bwoti so mubanoonye single-handedly mubanoonye nga ba individual mubanoonye nga group mubanoonye nga family mubanoonye nga community bajje boogere nammwe banyonyi baffe aba Posh Properties Limited abasangibwa Ntindaawo abasangibwa Ebukotaawo bakugamba ekintu kiri kimu nti anoonya ettaka anoonya ekizimbe anoonya amaka amazimbire ddala anoonya ennyumba nga yakugula beekwate atunda ennyumba yo beekwate ayina ennyumba nga zabapangisa beekwate bakunoonyeza abapangisa ayagala okuba pulaani y'ennyumba beekwate ayagala okumukulaakulanyiza plot ye beekwate buli kimu kitambule bulungi nnyo ate nga bo banywanyi baffe aba Almeredian Ventures Limited bakutwala kuba kyeyo ekkata ekintu kiri kimu kuba bukubi namba y'essimu eyo obagambe nti ngenda kata okuva ku myaka 18 paka ku myaka 40 ng'okyayina embavu genda okubiika eyo onoonye sente ewooma ogikola tewooma nga bakuwampe so nga ekintu kiri kimu nti Almeredian Ventures Limited ekutwala kuba kyeyo ekkata antso social media oyogedde ku kintu ky'okuba nti Katonda ne bwe yali atonda nti ne bwe yatonda enkoko wabaawo empanga n'enkazi ente ennume n'enkazi embuzi the same applies ne webeera biwuka bino ebikenembi ebirya sukaali biri ebyebi bibiri ne webibeera bikere ebi bibiri n'emisota egitubojja gino byebimu ne we zibeera mpologoma mu bibira n'abantu kati n'ogamba ku ky'abantu nti ate bwe yatonda n'atonda nti kino kigenda wano ne wano omuntu n'akwata gye batagenda ye n'agendayo Katonda tusonyiwa n'agenda mu septic Katonda ye alina kutusonyiwa fenna Katonda God has a beautiful plan for us ate nga Katonda ekimu ku biragiro bye yatuwa tugende tuzaale twale ekyo kitegeeza tulina okwaza ensi tosobola kwaza nsi ng'olina musajja munno mu kikolwa ekyo tosobola kuzaala generation ekomye ku mmwe oba ozikiriza ensi ate nga Katonda si gwe mulamwa gwe yaliko kati olw'okuba nti emirundi egisinga sitaani alwanyisa nnyo ebya Katonda ye sitaani ayagala byonoonesera yonoona bwonoona kati kwe kusulika obuwongo bwabo
talaba Katonda nti alina enteekateeka ennungi ne badda mu mbeera ezifaanana bwezityo naye nga oyinza n'omubuuza nti gwe okubeerawo n'obeera ine existence kitaawo yali ne musajja walituuse otyawo ye wajja otya wajja otya ku nsi lwaki oyonoona embeera eyo ate njagala nnyo abasomesa ba matrons ba nurse ogera okwetegereza abaana baffe kubanga engeri gye babadde nnyo ba hostel mistress ne ba hostel masters exactly ebintu bingi nnyo bibadde bitakinga place kati abaana bazze n'emize mingi nga bayinza okwonooneramu ate baana bannaabwe abazze nga batereevu nolwekyo twongere tubyetegereze ebintu bwe bityo hostel mistress and masters toweebaka kubulizaako ffe tetwebaka tuwummula buwummuzi omuntu awummudde kati olwaba nagambanga nnyo abazadde nti ensonga lwaki abaana batwonooneseeko twebaka nnyo ne tubulizaako tetukyakola bisisimuko tetudda ngulumbu omuntu nga bukedde yes alaamu yeekuzuukusa abantu bazuukukira tokyalina nakyo sisitimu ekuzuukusa naye bwe tuba n'omwoyo omutukuvu ate nga tusaba Mukama Katonda atuyambe akulembere ebikolwa byaffe osobola okuzuukuka ku 8 just suddenly n'ozuukuka ogw'ekiro vaayo koolabe omwana yasoobye agenda mu kitanda kya munne era omwana anaayagala okuleeta omuze omubi akimanyi nti hostel mistress oba master atera okuzuukuka ajja kunkwata twebaka nnyo ne tuyitawo tufune obudde bw'emisana okuwummula obudde bw'ekiro bwakukola kubanga time ba mistress abo gye balina okukola ennyo ke kana akaseera after school ate omwana ke kaseera bwe tutegerera empisa ze entuufu oba mu kibiina akomyewo mu kibiina atuula confined to one table togenda mumanya kabe nga anywa enjala afuluma break afuluma shotiko yes teacher bagamba nti quiet ajja kuba quiet naye mu time eyo bagenda kunaaba wojja okutegerera atanaaba wojja okutegerera atazinga ngoyo wojja okutegerera atayala buliri wojja okutegerera eyakwese kino wojja okutegerera avuma banne wojja okutegerera alwane n'omubbi womutegerera kyova olaba people who go to schools of their children n'agenda n'alaba omwana bwe yasomye ne yeebaza teacher n'amuwa ne tip n'otagenda wa mistress gw'oyita metron oba warden okola ensobi nnene nnyo ono yajja okulabira ate namwe ba metron ne bawadde n'olwokwagala ennyo akasente okuva mu bazadde towaayiriza baana tewali muzadde ayagala kutegeera nti omwana we yasinga obubi teri wakirigamba nti owaayi twongere yongeremu agezaako alwana atoba abazadde tubazzeemu amaanyi oba wakirigamba nti maama taata omwana ono abeera ne baani awaka yongera weetegereze oyinza obutamumalirayo nnyo abantu abo bwe muba mulina kansala w'essomero bitwale wa kansala abantu abo afulumye seme naakugamba nti ono temutawaana n'obanga eyazaalira temutawaana kati ate gwe masita teacher naawe dormitory mistress omulimu gwo ki ngamba nti omulimu omwana ono waddaze alina ebizibu mugjeemu mutuuze mwagale ayinza okuba ewaka gy'abeera tayagalwa nga just love yemuleetera okuwaba muzeemu amaanyi omugayi naye gwe tolaba ti olina okwoza ku uniforms tomulangira tomuvuuma omwana oyo ali kujjukira alibeera London akasimu ne kajja tebakoma okwo munnange bamanyi n'okugamba abaana abo be balwawo okusasula fees yabo abo be balwawo okukola bwe bati amagoba agali mu basomesa nze njagala obusomesa nze gwolaba ndi muzannyi wa movie era movies ewa ne firimu zisobola okumpa ssente ezeegasa ndi mwogezi wa ku mikolo ebyo byonna ebyawabbali bisobola okumpa ssente okimanyi nti ndi mu media naye siva byonna nsinzira ku busomesa tova ku nnoni kintu kiwoomu nga kusomesa ng'ogenze mu ddwaliro osimbye layini muwalawo gwe wasomesa n'akugjayo eri emabega oli mu banka n'akugamba teacher tulina banka ziri 2 zibeeramu abantu 100 buli ku makya ng'ogenze okuteekayo n'okugjayo omunagamba nti teacher nga n'olumu omujjukira don't you remember me don't you remember when you talked to me don't you remember when you forgave me and you didn't cane me omwana ajjukirayo akantu n'olwekyo nsaasira abasomesa abavudde mu busomesa twogenze kutunda ngoye mweno sizoni pambana nabyo byonna 2 100 100
pambana bwazibanga bwezigera bwezikira Edris agala nnyo ebisaati IBRAH teri kintu kiwaggala bwongo bwa muntu nga kubeera nti ku magezi go ogenda okugabanyiza ku balala kitegeeza olina okubeera super because you cannot give what you don't have. Tosobola teri kintu Ansu njagala tutunuulire abazadde bano olina kyoyogeddeko okikonyeko slightly. Tulina amasomero agagamba abazadde nti munaayitanga buli lubbanga bwe lityo okulaba ku performance y'abaana n'okubeera mu ne review. Tuli mu mbeera egamba oba eri nti abazadde olwamaze okuweereza abaana abasomesa basibiridde entanda yaabwe. Thank you. Tuli mu mbeera nti abazadde kati olwamaze okubaweerezaayo waliwo abagize bati ne bagira n'ogira bwe bati ne bakubawo endobo ne banyiga Newton bwebeera mmotoka banyize Newton mmotoka ne yeevugako yokka. Olwaleero luno abazadde oyinza bagamba ki because myaka ebiri abaana bwe batuulidde wano bingi ebisobye. So abazadde bano bamaze okuweerezaayo abaana. Tutunuulira ba day scholars n'abasulayo mu bisulo babazadde balina kukola batya tusobole okubanga tu coping up with the lost 2 years. Okusookera ddala omuzadde gye vuva ne gye bwenkana beera musabi sabira abaana bo bawonga eri Mukama Katonda kubanga Katonda asobola okulaba gwe gy'otalaba. Omugambe Mukama tangira enjaga Mukama nze saazaalira komera Mukama Katonda obusungu ate by all means abazadde bamanya abaana baabwe bamanya ebirungi ebiri mu baana baabwe n'obunafu bw'abaana tubumanyi. Direct your prayer ogambe Mukama mutabani wange gundi mwogere erinnya alinamu obubeera buno somola sente zitali zize Mukama nkwegayiridde ntaasa nnyamba omwana wange ono. Tusabira abaana kubanga tugezaako bafuula kye tulina bafuula Katonda kyayagala nga n'omulabe sitaani bw'abatunuze ewalala. Bw'abawugula Katonda amanyi abaana baffe kye balibeera nti banjassa bigguba amaanyi bagenda kukyusa ensi naye n'omulabe sitaani abimanyi era byalwanyisa kwe kuleeta emize gino egy'enjaga egyaki. Kati omuzadde kyensooka nti eyo gy'otali omwana omuwaddeyo sigala ng'osaba. Ekirala omuzadde tandikirawo okunoonya fiizi za next term. Si kumala kuwaayo banka siriipu eno omala okwata omugulu ozze ku guno osaleko. Tandika tugulewo akawunti nga tuteekangayo sente. Beera ne main account mwofunira omusaala naye ggulirawo buli mwana akawunti nti ku musaala gwo guno buli mwana bamuterayo emitwalo 10 oba 20 okusinziira ku nnyingi zaayo. Oba gulawo akawunti nga y'abaana twakowa stress ya fees. Abazadde bangi bagwa bakongoka bukongosi n'agwa n'agweri. Oluwulira nti kati okuzaayo abaana mu masomero olowooza nabo bwafuuse bulwadde amalwaliro gajjudde abantu pressure zaalinnye bannange. Kati sente ate zanditegesa abaana okudda ku masomero ate ne tuziza bali muzijjanjaba muggwe. Exactly. Kati okwewala stress tubeere nga tuteekateeka. Tokwata kakadde ka sente k'ofunye leero olw'okuba wamazeeyo school fees ziri konna n'okayiwa n'okateeka mu business. Tolako emitwalo 5 yongera mu business 5 galeke eyo gabere ku stand by. Exactly. Ate abaana tubawe ebikozesebwa era omwana bw'oba wamututte nga tewamutwalidde colgate oba nga tube wamutegerekeddeemu bumala okwetereeza mutegeke kubanga ebyo bw'otamuwa byetaagisa abaana kwe kuvaamu okwegomba n'okubba abaana kwe kuvaamu okusekererwa n'okubuulingibwa nti tebalina bimala. Kiremesa nno ekyo omwana okusoma n'alemererwa mentale talina bimala kasukali tekaweze. Ate ekirala shopping tugikole n'abaana baffe bino ebyokuwa abaana bagende ba shopping abaana bakuba empiso mu mazzi gano aga mineral water ne basindikamu waragi. Tusomesa abaana nga already batamiivu mu sukaali muno nze ntambula nnyo ne kiro za sukaali ennamu kubanga wakati mu kukansolinga abaana obaagazisiza ekintu obagambye kati abalina enjaga biki baleeta sukaali agamba nti sorry but my sugar is dirty. No mugamba, can you bring that sugar? I will not tell the administration, but promise that you will never take that sugar this drug again. Ng'omuggyako oli sukaali omukyafu ng'omuwa omuyonjo. You donate amata ga powder. Abaana nga bateeka omwo ebintu. Abaana bateeka omwo ebintu. Kati at the end of the day abazadde okusaba kuno kukavaringa kinene. Katonda ono awulira essaala. Kyakubiri tokoowa kubuulirira
Kusatu. Funayo mama ne taata ow'okusomero. Abasomesa bano tubakwane. Ate londamu omusomesa era atali musiwufu wa mpisa. Bwe musobola okugira n'akasimu n'okakuba wange omuntu waffe ali atya. Mumumpe njogereko naye ku ssimu. Oyongere okubuulirira ebigambo byaffe nga tonnagenda ku ssomero okyabiriko mwana wange. Munnange musome mugumiikirize pocket money teyaweze naye ndeeta. Teweegomba byabalala by'olina bimala. Mpola. Abazadde tebalekeraawo. Ebyokusuulirayo ogwa naggamba ng'omwana wo okimanyi wamututte azaddeko. Ng'omwana wo okimanyi wamututte ali lubuto. Abazadde abamu tebaakebeza na baana mbuto. Wakiri omwana ono muzuula nti ali lubuto wano ku medical check up. Osooka n'omuleka awaka ne musooka okuzaala. N'olyoka omutwala ku ssomero. Mu kifo eky'okutwala omwana bwe wayitawo omwezi gumu ne babakebera nti bambuto. N'olaba omwana ye bwe bamuleka mu siikibbe ensi yonna kirasi sukulu yonna ejja kutegeera. Than humiliating this girl mu kusomero. Asobola okusigala awaka n'azaala ensi n'etamanya. Naddayo n'asoma nga mukyusiza n'essomero. Obwensi neemanya nga kyayitako dda. Abo twogera ku bazadde abali e Kampala abali mu Uganda. Tulina abazadde ng'akuba kyeyo Bulaaya. Ali US, ali UK, ali South Africa, ali Japan, ali Korea. Abaana bali Kampala wano. Ayogera nabo via video n'okuweereza ssente. Kyalabako kyekyo kyokka kya receivinga. Era boogera essaawa nga 8 ez'ekiro okusinziira ku time zone y'abali. Ku ssimu bali ku WhatsApp call, WhatsApp video n'okuweereza ssente via Western Union oba MoneyGram ne Wave Send ne bikomaawo. Ate ng'ayina era gwaziweereza aziteekayo. Webale. Eyakugamba nti omwana ali mu ssomero lya bukadde 2 ng'ali mu ssomero lya mitwalo 2. Bwe kiri. Abo be bangi, mbayina bangi. Ate nga tebatera kukkiriza baana bano kwogerezeganya n'abazadde baabwe directly. Essaala. Omwana oyo ne bw'anayita mu kubonaabona okwenkana eggulu ng'alibeera musawo omutendeka ali kibeera olw'essaala y'ogwo omuzadde. Kyakubiri nga tonnalekera muntu yenna mwana wo. Muntu kigwolekedde omwana wo. Tolekera mwana wo sisitawo kubanga sisitawo. Lekera omwana wo sisitawo kuba yeeyisa bulungi, kubanga alina ekisa, kubanga ababa abaleze bulungi, kitegeeza n'owajja mulera ki? Bulungi. Naye okwata obukwasa ate kisingako omwana wo mulekere omuntu ali neutral. Nga sisitawo sikazini wo toyina nabo omuyita. Naye ng'oli sure nti yeesigika. Oba si kyo tukolagane n'abakulu b'amasomero. Sukulu fees ezo waakiri tuziweereze, waakiri omwana agenda abeere ne head teacher. Kubanga head teacher alina amateeka ne ethics ezimukugira omwana ono okumulabirira obulungi. Amanye nti alabirira mwana wa kirayanti. Eno capital, eno business. Yes. Tagizanyiramu. To one extent, nti naawe ali e Bulaaya, omukulu w'essomero ono bw'akulabirira omwana wo obulungi, naawe funayo first born wagenda okujoininga university, akujoininga ye Canada oba US. Musasule ku mabanja. Omuteeremu empapula. Yes. Musasule ku mabanja. IBRAH nkubuulira mazima. Buli lw'osiga ensiga ennungi, Katonda teyeebase. Nze omuntu eyatwala omwana wange Bulaaya okusoma. Mwana namukansolinga. Katonda mwe yayisiza. Yes. Omwana namukansolinga esitunga aganya okusoma. N'omutuuza n'omuwemmere y'omwoyo. Taata nga akaaba nti mu baana bange bonna 5 bennina essuubi lyange lyonna libadde mwono. Taata n'akwata obukadde 4 n'abunteera ku mmeeza. Naŋŋamba njagala okumyewo omwana wange nga mulamu ne mugaa taata sokozeeyo ezo ssente. Omwana sinnamulaba. Omwana simanyi lwaki tayagala kusoma. Tonnaba nakwogerako naye. Tonnabula na sayidi owulira ya taata. I need to make my own observation. Kubanga nze gye buva ne gye bwenkana ssente nzaagala ate nzeetaaga. Naye ate si ze nsoosa. I know. Kati at the end of the day, omwana amaze avuddemu. Ntuusa ekiseera nga ne bazadde be sikyakolagana nabo bulungi. Omwana ababuzeeko tebamanyi gy'ali. Ngenze ku kampasi munoonyeza. Sisasuddwa yadde ki? Wadde 10. Eyaŋŋamba nti ssuka kati abaana bo ku baana baabo kakati nga lwaki nva mu busomesa.
lwaki ngamba mu bwa kansala ono katonda omukolera akantu katini bwe kati oba okolera omuntu akantu katini bwe kati akuwa abundantly in abundance kati mu kaseera kano abasomesa balina okulera abaana n'okusinga abazadde bwe babadde babalera ate abazadde twagala ennyo abasomesa ate tubasiima ate tubeebaze kubanga ng'obadde n'abaana butaano waka n'okubendulu bewakeera enkya n'ozaala nga n'obuyisa bwabwe obubi oba obulungi bwava mu ggwe kubanga jinizi zijja nga bwe zizze omwana bw'aba omukambwe ennyo era kumwe ababiri maama ne taata oba oliawo kuliko oba basenga oba bajjajja kuliko omukambwe ennyo kakati watya omusomesa alina abaana baatazaalangako si 5 bokka 2 basoba mu 100 ali ogwo kyobola it is a calling tulina amaanyi ag'enjawulo okusobola okumanaginga ki omulimu gwaffe. Thank you. Tuli ku extra digest mugoba nsonga Roast Coffee Academy tendeka barista owaka basangibwa na jana nkumbi okusteera era nga bakugamba nti wenna eyasoma n'ataasoma jangu bakutendeke ekisinga obukulu nti oli in the rightful sense of mind jangu bakutendeke. Roast Coffee Academy awangalira e Dubai, Abu Dhabi, Sharjah, Rasoro Kaiba n'ebitundu ebiranyewo basangibwa Abu Dhabi ku Alwada Mall Airport Road nawo bajja okubanga bakutendekera bakufunire n'omulimu naawe awangalire Uganda nkugamba ekintu kiri kimu kampani nyingi ezivuddeyo naye nga bafere so weewale okugwa mu kitimba ky'ababbi oba abafere. Roast Coffee Academy yeeyokka ekyasobola okutendeka barista e Uganda sofa okusinziira ku mbeera ya Uganda n'ebiriwo weekwate Roast Coffee Academy ate nga bo banywanyi baffe aba Sun Cargo Shipping Company okubala emboozi emali yabulidde ku mmeeri ba pirates ebintu babikuttemu basowoddemu essaati oba blouse biki ebive China weekwate Sun Cargo Shipping Company ku Arua Park bali legit bali authentic and real and genuine bajja kusabaliza emali yongeri intact nga tekwatiddwako buli kimu kitambule bulungi nnyo. And so before we go biri ebibuuzo nga biri bisatu tusaba kubuusa maaso ekibuuzo ekisookera ddala kikyalemye abakugu okumanya n'abantu abasookerwako ngaffe abaana ebbanga lye bamala ku ssomero tebonoonekeddeeyo tebayonoonekerayo tebonoonekerayo naye ebbanga lye bamala ewaka wano abaana we bayigira emizenga enjaga sigala omwenge okubuuka ebikomera n'okufuna embuto n'abavubuka okwenyigira mu bintu ebikuntana n'enteekateeka ya Katonda ng'okugenda mu bintu nti omwana omulenzi ayagadde mulenzi munne lwaki ng'ate ebbanga lye bamala ewaka wano lye lisembayo obutono. System ya Uganda curriculum eraga nti abaana basoma emyezi 3 kwena ne bafuna holiday ne bawummulira weeks 3 oba 2 oba omwezi ne vacation tezikyali mpanvu nnyo kiyitiridde naye ogenda okugira bwoti nti omwana ayononekedde waka. Science aliwa abazadde tulemereddwa okukuuma abaana baffe abasomesa be basobola okukuuma abaana baffe tuyise tusabe ba MPs bagambe nti okuwumula kuveewo abaana basome busomi babatuwe nga bamaze senior 4 senior 6 kiri kiti ekiro kyoyinza kinnyonnyola otya omuntu lwaki abazadde twakubye nnyo omulanga wano nti amasomero gaggulewo naye nga in actual sense si nti gaggulewo nti twagala basome tukooye lwaki omwana omuzadde atuuka ku extent egamba omwana nti bannange munyamba abaana mubatwale. Omuzadde ye musomesa asookera ddala mu bulamu bw'omwana. Omuzadde yayigiriza omwana ebisa. Okay? Omuzadde yayigiriza omwana okuyonka, okweyonja, buli kintu kyonna. Ate era n'amaka essomero erikola ki erisooka mu bulamu bw'omwana. Era abaana tugenda obatwala ku ssomero ne bw'oba omututte mu daycare nga wa myaka 2 kitundu agenda yalina kyali already nga kirungi oba nga kyetaaga okugattako. Okay? Kakati nze ndowooza nti abazadde tubategeere. Abazadde oluusi beerabira obuvunaanyizibwa bwabwe obw'obwebange okuteekateeka okusomesa okuyigiriza okubangula n'okugunjula abaana
emirimu gyaffe gino emirala mutunoonyeza akasente ne gitutwalira nnyo obudde ate ne tuteekayo obudde bungi nnyo oyo SWOT analysis buli kaseera tubeera mu meeting bizinesi n'eboominga n'ekomayo naye ng'abaana bano baabuwe tubalese ttayo exactly tubalese beekuze TV n'amasimu ne neighborhood ze zikuzizza abaana baffe kakati ngamba nti tutandikirewo omwana ono okujja nga omuteekamu embala nagambye nti ne Saala nga kwotadde kati abakyali n'abato tandikirawo okulaba omwana nti alimu obukambwe nga bwa myaka 2 oba mwaka gumu kitundu omuteeminge yes togamba nti bambi kikyali kito kye kiva kirwana ne bannaakyo oli kuki ogunjula mutujju abamu bamanyi okugaba omwana oyo yatwala obukambwe bwange akuba bannooyo bannanga akuba bannooyo nonogene bannage omwana n'agenda mu furiji n'ajjayo apo nga tagisabye oyo si mubbi agenda kubba buli kintu kyonna kyalaba kiba kiki andi bakugamba apo yaabwe ne firiji yaabwe ali waabwe era ebintu mami ne daddy bwe baba babireese yes byammwe naye saba bazadde bwe baba tebaliwo ba anti weebali era bwe baba tebakikuwadde tokikwatako tuyigiriza abaana values zino kati omwana ono ne bwatuuka ekiseera nga daddy ali tubize ne mami ali tubize olw'okuba ovudde butongo jjo omugunjula ng'omuteekateeka ne bwabeera mu mikwano abakyamu si kyangu nnyo naddala ng'essaalayo oginywezezza emmeme ye muli oba wagiriisa nnyo nga wagitereeza kati n'ekirala abazadde nabo era tubategeere kubanga enjawulo y'omuzadde n'omusomesa omusomesa wano abeera ku mulimu 24/7 gwe ku mulimu ogumusasuza nti talina kirala kyalowooza okuggyako abaana be aba chemistry balina okuyita ayagala first grade era olaba n'abasomesa abamu abaana baabwe baboonoonekako nga bali kuba abalala. Thank you. Good one. They need to balance. Nazzi kuno omwana w'omusomesa okumusanga nga takubye kikalu yasookerwako omusomesa omusanga nti anywa enjaga kati abasomesa tutandikire ku baana baffe togenda kulera abalala nga babo bakulemye abaana bangi abalemereddwa okulererwa bazadde baabwe ne balererwa basomesa naye kati mbuuza abaana b'abasomesa ani abalera n'olaba visitation Sunday nga abasomesa bali awo bali mu kureceiving abazadde naye omwana we asomera walala yoni agenda omukyalo kyova olaba abakulu b'amasomero tubeeremuko ku nsa ak'obuntu kakomewo ak'obuntu programs zino ezeetaaga ennyo abasomesa okubeerawo mu tayimu y'abazadde nga bazze kubanga visitation Sunday emirundi egisinga zifaanagana okuddayo kw'abaana mu masomero dates ezo zezimu omusomesa ajja receiving ani atutowuwe ajja ayitiremu abazadde performance y'abaana eya ttaamu ani ali mu reviewing ey'omwana we okuddayo kw'abaana oba okuddayo kw'abaana awaka holiday usually zezimu tusobola okufuna abasomesa abatannafuna nnyo buvunaanyizibwa bw'abaana ne babeerawo ku nnaku ezifaanana bwe zityo naye omusomesa ajja kugamba sha anti sunga ke kanaku kokka baparents we batutiipinga nga batwebaze emirimu gye tubakoledde alindiridde ka mitwalo gumu mitwalo ebiri akakompe yalinze n'omwana we atalereddwa future y'omwana awe nyine njagala tugirewo ddala kino before we go bubaka ki bw'oyinza okuwa abazadde bambi ng'abaana baabwe byabasobyeko ne bafunira embuto mu sizoni eno abamu ne bazaala abamu bali mbuto abazadde abo oyinza bbawa bubaka ki sinakindi n'abaana bano ab'obuwala abafunye embuto oyinza bbawa bubaka ki bambi emiti emito gino it is not the end of the world first of all abaana baffe abo bamanyi ekintu kye bakola n'ofuna olubuto era abamu tebakwata bakwate tho abamu bayinza okuba bakola ki abamu babakwata oba babasindiikiriza kubanga waliwo rape ng'oli yajja buzina akugwira omwana wamwonoonesa n'omuwaliriza n'atuuka ekiseera ne kitandika omunyumira nga yatandika n'okugamba anko tetukoze biri ebinyuma nga wakimwagazisa n'ositula obusimo ne kimunyumira
nomukyusa timing nga bw'otandika okusamba akapiira kana akapiira akabuliwo n'owulira ng'omuzannyo gukutuuse you get addicted. Exactly. Kakati abaana baffe naddala abali mu buvubuka tubagamba nti bw'omala okuyisa omukono emabega menstrual periods buli lw'ozanyiikiriza n'abalenzi osobola okufuna olubuto. abaana abalenzi ne tubagamba myaka 11-12 ng'otandise okwerootolera wet dreams kisoboka nti mu mazzi ago muvaamu sipamu ezisobola okukola omuki omwana bw'oteefuga bw'oteegendereza. Kati sex education eno ensaamusaamu abazadde batandika okugigamba abaana n'abasomesa mu kuwumbawumba okulungi abaana tubawe that information gye tuyita sensitization. Kaakati tumaze tukoze ensobi abaana abamu abagudde mu nsobi olwedde babadde bakimanyi wenna abakanoona omulenzi ebiddirira bye bino olubuto. Kaakati ate abantu batidde nnyo embuto n'okusinga HIV kyalubeerera olubuto azaala n'omuzzayo n'akola ki n'asoma. Kaakati njagala nnyo okusaasira abazadde ng'omwana yazadde balongo oba mwana omu obanga abaana bafunye embuto ne mbasaasirako nnyo kubanga byakusobyeko era Mukama Katonda akusaasidde n'akusonyiwa. Kati ekyokubiri, it is not the end of the day. Omwana ono tekitegeeza nti taafuuke kyayina kufuuka kubanga yafunye olubuto. Ekintu ekyakabaate nnyo ate kwe kujjamu olubuto. Gwe n'otya nnyo abantu kye banaagamba abantu obuntu ate n'otatya Mukama Katonda alina omulamwa gw'omwana ono. Kyova olaba abaana bangi, nze nziisa abaana bangi ababadde bajjamu embuto ne bafa. Waliwo n'omwana omu yajjamu olubuto n'ajjamu half ekirala nekisigala nga kivundiramu. Bagenda okwetegereza bati ng'aweddewo nga ogani zonna ziriiriddwa. Era ebigambo bye yaŋŋamba ku deathbed ye anti so you used to talk to us ng'akaaba nange omuzigo ngo. She was a virgin, she was doing medicine 3rd year. Omuntu eyamufunyisa olubuto yali mufumbo era olubuto n'alwegaana. Ekiddako kulujjamu ng'abeerera ekiddako kulujjamu teyalina ssente n'akozesa funny methods paati n'evaamu n'atagenda kumutereeza. Era ekyo kiri kyasigala kikula era baakijjamu kikono kimu kigatto kigere kimu naye ekisinga obubi omwana twamufiirwa mu maanyi. Yali badde professor, yali badde omusawo, yali badde medical superintendent. Njagala tutegeere nti olubuto mukisa. Oba luzza omwana wa myaka 12 oba wa myaka 14. Ekyenjawulo nti akikoze mu kiseera ekitali kituufu. Kyova olaba abaana mbagamba do the right thing at the right time with the right people in the right way at the right place. The right thing, sex is the right thing. Mukama yakitonda tukibeere nakyo. Naye is it the right time? Is it the right person? Is it the right place, Muloji? Are you doing it the right way? With the right person. With the right person. Kati olaba abaana ekisooka ayinza okiyita n'ekyokubiri awo wakati n'asikattira naga let me wait. Ekya minisita ogamba nti abaana kigirewo ddala bayida wabadde okwekuba empawaawo. Nze njagala bannaddiini bagamba kino, gavumenti egamba kino, abakulembeze b'emitendera ab'emyaka 25 abatuludde abakuze myaka 4 myaka 35 tufuna embuto ne zitusumbuwa. Olwo no tiini kikyaba akyasomesa omwana n'asesema morning sickness banne bonna eyo lesoni neefa kuba tulina okulongoosa. Kitegeeza nti omwana omu okubeera olubuto ng'ali mu kiraasi ne banne abatali kitaataaganya lesoni. N'ekirala mental capacity y'omwana ono ne emotional brokenness temusobozesa. Oba oli awo olubuto nga lukuluma by'otategedde, oba oli buli kaseera enjala eba ekuluma, olina okufuluma buli kaseera. Kitegeeza obwongo bwo buli divided. Twagambye nti abaana twetaaga tubaze mu mbeera eya undivided attention. Jjukira abaana abamu batambula ngendo mpanvu okugenda gye basomera ali lubuto. Ate ezo embuto ezisooka oziraba abaana abamu bazaalira ku myezi 7. Kati watyanga muli wakati mu kiraasi ebisa ne biruma oba mu bigezo ebyakamalirizo.
kale tulinayo centers eza adult education. Omwana oyo ali olubuto agenda abeere mu mbeera y'abaana banna abali embuto centers weziri. Omwana oyo mumufunire omusomesa awaka amusomese curriculum agenda aregisteringe mu sente ye ya adult education. Time oyinza okujja nga time y'ebigezo ng'azadde ng'asobola okugenda n'akola ki n'akola ebigezo. Naye omwana bw'ati ow'olubuto ne banne bagenda mu boolinga bamutiizinge ye wowayi ogenda mutungira uniform nabaki. Okay, ng'olubuto lukoma eri. Tetugenda kubanga tusukkawo olunaku olwaleero. Antu of course ososomera abantu ennamba yo, however ne wali tugiteekawo to those abalungi abatulaba abala programs zino. Ennamba bwe tugiteeka waggulu awo tebeera ya advertiser, ebitebeera yange. Ku namba ze mulaba okwo tekuli yange, essimu zinsumbuwa, so kyovula tekuli simu yange. Muŋŋamba tutereke namba yo. Ebisinga bye musobola okuŋŋamba osobola obiwandiika mu email oba ku Facebook eya IBRAH Mukasa oba MC IBRAH Takoga Tagejja. Mpandikira message. Ennamba yange togyetaaga nnyo, teyina nnyo makulu by the way. Naye message eyo gy'oba onteereddeko ennyamba n'okujjukira ne tutandikiraawo. Simu zaffe ziba n'ebizibu, abatubanja be bangi, abasomesa b'abaana baffe batukubira, bamaama baffe batukubira, abanyinaffe batukubira, abetwakula nabo batukubira bingi. So bwe buzibu obwo. So basomere namba y'essimu tujja naffe giteeko. If you don't mind, we can place it nebeerawo nga tevaawo if you don't mind. So gibasomera but still tujja giteekawo. Tweyanziza nnyo okutuwuliriza n'okumpuliriza. Byenjogedde si bye bisembayo. Waggulu w'omumanyi waliyo omumanyi, naye londayo ku kamu oba bubiri busobole okuyamba abalina abaana ab'embuto abalina ebizibu bye muteetegekedde kufiirwa. Nsaba Mukama abakumeekume ate abayambe mu mbeera yonna. N'okwebaza Digest IBRAH ne banno mukola omulimu mulungi. Kati eno programu ogiraba erina gwegenda okuzza obujja ne stress egende. Amiina. Essimu yange 0772 445 611. Nja kugiddamu 0772 445 611 nga ye ya WhatsApp. Naye oyinza okuba nga oyagala telephone counseling, oluusi mbeera busy, naye oba okubye during lunch time wakati wa ssaawa 6 kitundu ez'emisana ne ssaawa 7 kitundu osobola okunfuna, oba after work oba mu budde nga ssaawa 2 ez'ekiro bwe watyo. Mbeegadde temubiipinga, oluusi muyitiriira obungi ne binsobera. Naye lekako message ku WhatsApp. Thank you. Kibalengendo bagamba 0701 552 140 0701 552 140. Mbagala nnyo Mukama banjagalire. Amiina. Tuyanza nnyo tweyanzege. Nze Ibrahim njagala kwebaza Antu. Thank you so much okubanga buli lwe tukutuukirira otuwa obudde okusharinga ku kyolina ne bannayuganda across the whole world. Thank you so much. Then bannayuganda abali emitala w'amayanja ne Kampala mwebale kubanga mulaba shows zaffe zino. Nyongera obbakubira omulanga n'okubasibirira entanda nti kyotayagala tokyesibaako. Mmala nnyo ebiseera ku bye mutaagala ate nga bye mwagala temubiwabudde. Bw'obanga olina kyolaba mu programu eno nga tekikusanyusa n'obeeramu n'ekikusanyusa, londamu ekikusanyusa. Tumala nnyo ebiseera nga tutugubadde tunyiziira tuzimbagatana ne tubeerawo ffena naye nga ekikunyiziza kabadde ka statement bwe kati akatakwongerako wabula ate akongera okukaddiya obulamu bwo. So pick the best things out of these programs. Twogera ebintu 100 ku 100, londako percentage gy'owulira nti gy'oyagala ogende n'ebyo. Life moves on than okuddawo n'ocentering obulamu bwo ku kantu akatakuyamba, n'owandika comment nga nnene nnyo oyomba oba ovuma. Ffe boovuma tuba kye tusobodde okuwa, naawe osobola okutuwa ekyo ky'oyagala okutuwa ne tugenda n'ekyo. Nze IBRAH Mukasa njala kwebaza Idris Lukwago, Daniel Mugoya, Keith Kanabi ne Tony Sennabulya abavujjiriza abateekase ne mu programs zino. Mwebale nnyo mwebale. Posh Properties, thank you so much. Almeredian, thank you so much. Roast Coffee Academy, thank you so much. Ne Sankago Shipping Company. Mbagala nnyo, Omukama Katonda abakuume. Tujja kubanga tubaweereza mu busobozi bwaffe olw'ekisa kya Allah eyatonda eggulu n'ensi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbagala nnyo, mubeere bulungi, mweraba. Antu weebale nnyo obudde bwo. See you next time.